Banange mwebale nnyo sina bigambo bingi ate abafa muli bakufa nabatanjagala tenyinza obbagamba. wajja ebyo tubiveeko. Akabaga tewali kabaga bannange. No tewali kabaga. Abagambye waliwo obubaga mpozi nga babukoze waawe si waffe. Teri pati. batusuubiza nti waliwo pati sefu kwe bamuta nti waliwo pati kulya kunywa kudigida. Teri pati. Kyekyo ekyaddala teri pati. N'abalogo gye bali balinze naye bambi teri pati. Omma tujja kugitegeka mbasuubiza. Balogo ki b'osuubira abaliyo? Gye bali anti mu bantu bamu ababi n'abalungi. Abampita ayina embabazi Shila ndi n'omukulu Mr. TikTok. Ya amanya gange bampita Abawo Franka, President wa Uganda TikTok Association. Egenda okubanga eyamba abaana ba TikTok abali e Uganda n'abali ebweru. Sefuko bamuwadde bail. Osuubira ebintu by'abadde akola byagenda okuddamu akole. No, kati engeri gye twamaze oteekawo kino ekibiina ekitugatta tugenda kuba n'abakwasaganya empisa. Sefuko byadde akola byadde byakuwemula abantu bakulu na kubavuma. Tagenda kiddamu kyensuubiza kyenjogera eri abantu. Tagenda kuddamu ovuma abantu. Agenda kufuna content omulala naye nga takwatagana kuvuma abantu. Kuba baddemu ovuma abantu era bagenda mukomyawo wano ate aba atumalira obudde. Tuba tetujja kudda wano. So tugenda tuula naye tumubuulirire ffe nga bammemba ba Uganda TikTok Association ne bannaffe nga ba UG n'abalala tulabe nga tubuulira Sefuko aleme okuddamu okuvuma abantu. Abasinga ba TikTok agambye nti hebwa kave mu kkomera tumutwala kapato omukazi agamba ate muyina we mumutwala. Ansa tugenda jijja eri Sefuko yamanyi obulamu bwe waliwo okumuforcinga omutwala mu pate nga ye takyagala oluusi nga ayagala agenda wuwe. So ffe tupanga byaffe naye alina plan ezze ng'omuntu kuba teyeri amutegeerera ayinza okuvayo n'agamba nsagala agenda mu pate ngenda waka. So ansa tujijja eri Sefuko si mukazi Sefuko sifu abasalawo. Sefuko lwe bamukwata gwe omuntu awasookera ddala okuvayo n'okola live ate ng'olaga nti ojjayo ebyemabega n'obireeta wano biki lwaki bwe yali avuma ogwasookera ddala bwe wagula kamera tewamubuulirira n'asooka n'ava ku bantu abo? Yes, Sefuko ekirungi waali tafudde. Sefuko bwe nali muwa kamera twakkaanya butaddamu ovuma abantu. Kati bwe yaddamu n'asitopingamu okumala emyezi ng'ebiri. Eyo kamera nzijjukira nti wamuwa taddamu kuvuma Shiba. Yes, Shiba yekka ne ba celebrity ne ba TikTok ebigambo gyebiri bandikodinga. Bwe yaddamu ovuma abantu ne mwamuko katono space saddamu omusemberera. Nesigala ne Sharifu yiga kuba Sharifu yali abitadde ebyokuvuma abantu. So bwe yaddamu ne muleka kati juzi bwe bamukwata nze gwe yasooka okukubira essimu era nze yasooka kukomera n'abakazi be ne bansangawo nembeera naye netwogerezeganya n'olunaku olwokubiri nenzija kati bwe nali nkyali mu struggle ezo ne mpulira mutandisa obukuukulu tiimu Ivoni tiimu Joey tiimu Ivoni egamba mu nze yasibye Sefuko ne full figure. Era ffe twali tumanyi nga ffe ba TikToker. Tiimu ya no nga gwe Shiba ye Shira ne Ivoni ne tiimu yamwe nga bwe mwali mwabagamba nti Kiraka Franka yasibyani Sefuko ne full figure. Nze full figure gwe gwali omunundu gwange ogusooka omulaba ko police awo nali simulabangako era nange yali agenda kunkwata singa teyali bulunoke okumpolereza nti nze agula kamera n'empaga abaana okuvuma abantu ate ekitaliyo mbuze yamuwa kamera so ne mukuleetingamu ekyamwe nga gwe ne Ivoni ne mugamba Franka yasibyani Sefuko ne full figure naye full figure nali simumanyi. Ye ebya mama we biri bitya nti lwakuba mwajjayo TikTok munnammwe mama we mugenda mumulekayo kyekigenda maaso? Nze nga nze Franka abaho Franka I'm not sure nti gwe basibye mama wa Sefuko ekyo nkyogera nkiddamu sikirumamu according ebigambo binayogeranga ne Sefuko ne mama we nga banconnectinze kusimya Sefuko mumanyi ng'omuntu omunene oba yoyo gwe basibye nze simanyi nze ffe tumanyi Sefuko nkugamba kino simanyi nti oyo mama Sefuko sigenda kulimba. Full figure yagamba bwe babasiba waliwo lwe babasiba ne muyita oyo omukyala yoyo. Full figure bwe bamala otusiba nze ne Sharifu full figure yasindika abasirikale be ne bajja ku kkomera ekiro nenjogera nabo ne bajjayo Sharifu nze ne bandekayo enkeera bano abagisu bananyini mwana ab'embaale omwana gwe twali tulwanira Kadaama ne bajja ku kkomera ne boogera n'aba kampani ne tutula ffena nga aba kampani ne banta naye ate
mama wa Sefuko yali mu kintu ekyo bananyini mwana okuva Embale be bayogera twakwatagana nabo ne twogera ne Mr TikToker ne Sharifu Yiga ne twogera n'aba company ne banta nga tukwataganye n'abagisha b'Embale naye mama wa Sefuko yabirimu kati ekya mama Sefuko kyogerako mama wa Sefuko simumanyi sigenda kulimba ogwe basibye simanyi nti ye mama we sagala kulimba sikimanyi nze manyi Sefuko gwe nayogera naye era bwe bawuddamu ne banconnecting anyiza ogambe eddoboozi lye eryo naye nze I'm not sure nti oyo mama wa Sefuko kuba yangambanga nti maama we munene kamishwana ekyo kyemanyi so I'm not sure nti yoyo sigenda kulimba era sikirinako na bwino kati ekiriwo nti ba TikToker bangi era bono TikToker nono TikToker sobola osemberako wano kakati ndikyembadde ngamba nti ekitegeeza tulinde Sefuko aveeyo atulage maama we mutuufu kyekitegeeza Franka yes nze Sefuko yana okungamba nti oyo maama wange anzaala naye Ivoni oba Joey oba gwe TikToker oba gwe sisobola kubelievinga nti oyo maama we according ebigambo binayogeranganga ne maama we ku ssimu okay kakati banavuddeyo n'agamba nti maama wange mutuufu y'ono are you ready okumuyamba atusobola omujjayo naye mukomera yes ndi willing okumuyambako kasa Sefuko akiŋŋamba nalabye bwe batwadde mu kooti bagambye maama we gundi n'akaaba ne mbuuza lwaki okaaba n'angamba tewali ani yakaabye Sefuko kitegeeza nti oli ye maama we mu gundi yajja okitigamba Sefuko naye nze sikimanyi tumulinde aveeyo yajja atunyonyola then bw'abanga ye maama we tujja kukwataganira wamu tulabe nga naye avaayo kuba abeera maama wa Chali waffe ate abeera muzadde waffe okyaba kuba tosobola kwagala Sefuko ate n'oleka maama we asigale mu buzibu asigala maama wa Chali waffe okay. Tuli ne ba TikToker jangu sebate ngodduka jangu wano ku nsonga ya Sefuko bannaaye tuli ku nsonga ya pate fenga fe ba TikToker twagala omuvubuka bwava mu komera tumutwale out omukazi agamba ali mu maka agamba nti pate mugenda zikolereye wamwe so si waffe nedda kati ekiriwo omukazi si alina tuwa amateeka kozi si wampeta oshegeera omwami agenda ovaayo olowooza batokonye nnyo tasabudde nnyo naye ekikulu omwami agambye lyesi pate njagala oba sijagala n'omukazi ye nga ye talina NSA okitegeera kyekyo Sefuko babadde bamukutte lwa mize gy'okuvuma osuubira ki bw'aba avudde mu kkomera nze nga nze Sefuko okusinziira nga kigenda mu maaso ayize tasobola kuddamu kukola any mistake ekyo kyamu sure about that tasobola kuddamu kikola ekyo omuwa bubaka kinti avudde mu kkomera kuba nsuubirayo interview agenda gira so Sefuko nze nga nze TikToker munnange ate era mwagala nnyo mu followinga nze nga nze Sefuko amagezi gemuwa content amwesonyiwe kuba amutuusiza ku bintu bingi amwesonyiwe ekyakitafuna ekirala okay